mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako nyiga kaalo eryako osobola ogyegattako gwatanaba gyegattako n'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaliro abaana abawala bayitedde eddagala ligenda bayamba. Eddagala lino ligenda bayamba nnyo naddala mmwe abalumizibwa mu ndira, ligenda booza mu nseke, ligenda kujjanjaba ggwe abeera ng'oli mu nsonga ne n'olira ng'olumizibwa. Obeera ng'oli mu nsonga zammwe ezo z'otegeera naye n'oba ng'olira olumizibwa. Okitegeera eddagala lino ligenda kuyambira ddala nnyo nnyo, ligenda kujjanjaba bulungi nnyo. Nkugambye ggwe alumizibwa mu ndira, naye ligenda kwoza mu nseke bulungi nnyo. Alumizibwa ng'oli mu nsonga zammwe ligenda kujjanjaba, ogenda kutereera bulungi nnyo. Eddagala lino nga bw'oliraba liyitibwa jambula. Ogwo gw'olaba muti gwa jambula, omuti ogwo ddagala nnyo, oba ebibajjo bya jambula nga bw'ogulaba ddagala nnyo. Era guno omuti gw'olaba ogwo gwa jambula guli ku kkubo naye bagutemako ebibajjo nga bw'okiwulira olw'ensonga nti jambula ddagala nnyo nnyo naddala ebyo ebibajjo. Olaba obuntu obwo bwe butyo obwe bulungi nnyo okuggwa omukyala alumizibwa mu ndira, alumizibwa ng'oli mu nsonga, okwoza mu nseke, obwo bw'olaba obwo obubajjo. Oba ng'obadde omanyi owali omuti gwa jambula bulungi nnyo, kyenkusaba funa ejjambiya oba akamba akaneneko oteme ofune ku bibajjo by'omuti ogwo. Ebibajjo ebyo bw'onaaba obifunye osobola ekibajjo ekyo osobola okikwata n'oteeka mu kamwa n'ogaaya n'omira amalusu, n'ogaaya n'omira amalusu. Ofuna ekibajjo oba akabajjo k'omuti ogwo nga bw'ogulaba. Omuti ogwo gwa jambula, bamuyita jambula, okitegeera. Ofuna omuti ogwo bulungi nnyo n'oggyako ekibajjo. Okusookera ddala osobola okigaaya awo nnyini omenyako n'oteeka mu kamwa n'ogaaya n'omira amalusu. Gwe abeera alumizibwa mu ndira, alumizibwa ng'oli mu nsonga zammwe ezo naye ng'olira olumizibwa. Oggyako bujja kabajjo n'oteeka mu kamwa n'ogaaya n'omira amalusu, ogenda kutereera bulungi nnyo. Kati ekirala oba tokoze bw'otyo osobola okufuna ebibajjo bulungi nga biwerako bulungi nnyo. Ebibajjo ebyo bikwate obitwale waka bulungi nnyo, ofune w'osobola obisekulira, bisekule bulungi nnyo. Omala obisekula sooka obyanikeko katono. Omala obyanikako bitokose, bitokose. Webijja bulungi ng'olaba nti biyidde, ago amazzi agavuddemu genjagala onywe. Gwalumizibwa mu ndira, alumizibwa ng'oli mu nsonga zammwe, okitegeera. Okwoza mu nseke omwo ng'olira mu nsekezo toli bulungi, jambula oyo agenda kujjanjaba bulungi nnyo mu sisitemu yo eyo ey'enseke, okitegeera, oba ey'emisuwa. Naddala gwalumizibwa mu ndira. Abakyala mutera okulumizibwa mu ndira. Ekirala abakyala mutera okulumizibwa nga muli mu nsonga zammwe ez'ekikyala n'owulira ng'olumizibwa, okitegeera. Kati eddagala lyeryo jambula agenda kujjanjaba bulungi nnyo otereere. Nkugambye ofuna ekibajjo, ogenda ku muti gwa jambula bulungi nnyo n'otemako ebibajjo. Ebibajjo byebyo bibeera ku muti kwennyini kw'otema n'ofunako ebibajjo, n'ogenda ewaka n'obisekula bulungi nnyo. Omala obisekula, nkulaba bigonze bulungi, sooka obyanikeko ku musana. Omala obyanikako, osobola okubyanikako ku musana olunaku nga lumu oba ekitundu ky'olunaku, okitegeera. Omala obyanikako bulungi nnyo, biteeke mu sefuliya, teeka ku kyoto otokose bulungi nnyo, bijje bulungi, funa nga biwerako ate ekirala bijje bulungi nnyo. Kati bimala okujja bijjeeko, ggyamu amazzi ago gawule bulungi, otandike okunywa. Ogenda kutereera bulungi nnyo gwalumizibwa mu ndira. Oyo bamuyita jambula, agenda kujjanjaba bulungi nnyo 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 otereere mu nseke omwo, okitegeera. Onaba omukoze bulungi, okitegeera. Nsoose naawe gwe ayagala eddagala ery'okulumizibwa mu ndira, alumizibwa ng'oli mu nsonga zammwe ez'ekikyala, nsoose naawe eddagala lyeryo. Ebibajjo bya jambula by'olina okufuna, osobola okugaayako awo nnyini ku muti, omenyako nga bw'ogaaya n'omira amalusu, ogenda kutereera. Oba n'ofumba n'ofuna eriwerako n'oterekako n'onywako mpolampola, ogenda kutereera bulungi nnyo, togenda kuddamu kulumizibwa. Kakati
nabagamba nti WhatsApp number yange kweri oba tokitegedde bulungi nsobola okuddamu nekunnyonnyola gujja sio ngamba nti mbuulira ku ddagala lino eryajjambula ndikozesa ntya okwetereeza mu nseke okwetereeza numizibwa nga ndi mu nsonga zaffe mbuulira ndikozesa ntya nkola ntya nja kuba nkubuulira gwejjangu ku WhatsApp number yange enamba eri 0778734 yeyo WhatsApp number yange nja kuba nkuddamu nja kuba nkubulira ku nsonga eyo ey'ebibajjo bya jjambula byenjagala bikujjanjabe gwe Alumizibwa Mundira wamu ne Munseke njagala bikujjanjabe bulungi nnyo tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe gyegatteko kijja kuba kirungi nnyo bingi nkyabawa eddagala mugenda difunira ddala nnyo njagala nnyo mbalaga eddagala eryo obeere ng'osobola oddyefunira osobola oddyekolera ng'osobola okwejjanjaba nga toguze ggule wabula nga gwe kennyini olyefunidde ku miti egy'enjawulo kati ogwo omuti guyitibwa gwa jjambula twagalako bibajjo byonna okwejjanjabisa gwe Alumizibwa Mundira alumizibwa ng'oli mu nsonga zammwe ez'ekikyala eddagala lyeryo mwebale kubeerako mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba